1998 plani ya kubibwa ingini yatoneka kwa era musingi gwa simibwa omugenzi Dastan Nsubuga yasimbe jinja mu biro by'omusu. Mukama yebazibwe abatulaba era abatuliriza. Mukama yebale kubakuuma, Mukama yebale kubaleeta. Fero gye tuli tumanyi nti namwe eruleeyo namwe gye muli bulungi. Mu studio tulina Reverend Abel Serwanja Merewoma, omusumba w'Ekireka. Kono gwange ogwa ddyo ate ogutalya mmere ye mubuulizi Muyinda Henry. Sebo wali bwabaliisa kkono. Wali abaliisa. Ndiisa guno. Musumba ndiisa guno. Keno olwekyo basebo ne banyaba batulaba bwenyanjula Reverend Abel Serwanja Merewoma kitegeeza nannyini wiiki. Buli lwowulira nga njogera erinnya lye mu studio wano omanya nannyini wiiki. N'olwekyo nannyini wiiki ndi naye tuli wano. Eggulo twadde Reverend Esmond Serunjogi era ekintu kyatambudde bulungi. Ababadde ku mukutu mabadde mutulaba bulungi. N'olwekyo ne leero tuzze nkutegeeza dira Bayibuli yo, dira notebook yo, dire kalaamu biteeke ku mmeeza. Reverend Mukama yebazibwe ssebo. Mukama yebazibwe mwenna abatulaba Katonda yebalebwa bakuumye n'okutuusa kaakano ate ne byonna byabayisizaamu. Toba kutukulisaayo munaffe presenter babadde mu kuziika. Mukebezi waffe tumusaasira nnyo olw'okufiirwa omwami ate n'abaana bonna tubasaasira naye nga tubakwasa Mukama akola ebyekisa. Ekyamazima okufa kungi mu kiseera kino kandi tusaasira mwenna abayita mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Wiiki eno twatandika bulungi nnyo ne tutandika omutwe gwa wiiki yonna tugenda kwogera ku kigambo eky'okuddiŋŋana. Okuddiŋŋana kitegeeza kwe kuba nti ekintu newankubadde kiringa ekiganyi naye okiremerako n'osigala nga okyakigoba mpaka bw'okikola bw'okifuna. Era twebaza nti ku Mande twagulawo bulungi n'ebitabo twabibaa bulungi nnyo bye twasomamu. Jjo wano Reverend Esmond n'abeerawo ku lwaffe kubanga ali mu wiiki. Reverend Merewoma olwaliro tulina mubuulizi ono Henry Muyinda. Kakati Henry Muyinda yagenda tutwala mu kigambo ekyo era ne buziba waakyo. Tugenda kubaawo nga tuyingira mu ngeri eyo naye nga omwogezi waffe agenda kuba Henry Muyinda ng'atwala mu nsonga eyo. Kyokka olunaku lw'enkya njagala kubategeeza tosubwa kigenda kuba kyamaanyi nnyo wano ku Delta TV nga tukyazizza mu wiiki eno wiiki Merewoma. Reverend tukyazizza Right Reverend Wilberforce Kitolwalira omulabirizi w'obulabirizi buno bwonna obw'ennamirembe agenda kuba wano ng'ayogera era ku mutwe gwe gumu. Omutwe guli omunene jjukira omutwe omunene gugamba manya kyoyagala ate okiremereko ate ne tujjamu nti olugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala. Kati mu lugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala omulabirizi ajja kutubeera wano wakati ng'ayogera ku nsonga eyo olugendo olukutuusa ku kyoyagala ye alwogerako atya. Ate wanaabeera wano ayogereko gye tuli tusabire omukisa ate tuli mukomyawo era mu wiiki Merewoma najja era n'amaliriza ensonga ye. Kale n'olunaku lw'enkya saagadde osubwe njagala mwenna mubeere nga mwetegese era buli muntu otegeeze ku munno nti obubaka bw'omulabirizi bugenda kubanga bumutuukako butereevu okuva wano ku Delta TV. Tubaagaliza okuwuliriza okulungi. Mukama yeebazibwe. Henry Muyinda ono kabanjulire ekyo kyazze nakyo n'oluvannyuma tuyingire mu kitundu ate tuyingire mu gabana ebyawandiikibwa. Mukama abo nnyo omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaziza Katonda, neebaza Katonda ku lwa mukadde waffe omusumba Reverend Merewoma ye wiiki gye tulimu ate ne ku lwa mukadde waffe presenter. Mukama yeebazibwe nnyo. Nange ntuuse okusaasira eri mwenna abafunye okunyigirizibwa mu ngeri zonna. Tukkiriza nti Mukama waali okwongera okutugumya. Nammwe abafunye ebirungi wandibanga zino ennaku esatu ze twakamaze olina ekyamagero ky'okukutteko. Mukama yeebazibwe kubanga munnaye ya twebaza Katonda nti era olwaleero tuli ku mutwe oguyitibwa okuddiŋŋana. Okuddiŋŋana mutwe mukadde waffe Reverend gwe yatakwe twatandika Mande tuzze tutambula nagwo era naffe tugenda okutambulira okuddiŋŋana. So n'olw'ensonga eyo butamala budde njagala tusabe. Bwe tumala okusaba mukadde waffe agenda asomera ekitundu ekyo kiri mu Bassekabaka ekisooka essula ya 18 okuva ku Lwana mu mpaka ku Lwana ndowooza Lwana mu 5 awo then tutambule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu.
twagala kukwebaza kubanga era bwekityo bw'osiimye ne bukya olwaleero mukama ne bubanga bwe bukedde olwaleero tetuwateesezza nti batwakubribes ffe tukeere nga tuli balamu nedda wabula okwagalako kwe kwakikoze mukama ne bukya ku makya nga tuli balamu era nga bukyasoomoka nabwekyo katonda waffe nga kakano tugenda okugaba n'ekigambo kyo mu budde buno bwennyini tuwe ekisa tusobozese gulawo amatu gaffe ag'omuuna n'ag'okugulu mukama okwongera okugendera ddala ebuziba mu kuyiga ekigambo kino eky'okuddiŋŋana linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Abatulaba era abatuwuliriza nolwekyo kino kigambo kya Katonda kiri mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula y'e18 okutandikira ku lunyiriri lw'olumu ku ludda olw'endagaano enkadde. Abalina ziri ezaffe ziri zemmanyi eza bulijjo kiri ku lupapula 379 naye so si essula y'e18 wabula essula ey'e18. Mukama yebasibwe. Wagamba sura ya 18 olunyiriri wagamba bwe wati awo Eriya n'agamba Akabu nti situka olye onywe kubanga waliwo okuuma kw'enkuba nnyingi. Akabu n'agenda okulya n'okunywa. Eriya n'ayambuka ku ntikko y'olusozi Kalumeeri n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge n'agamba omuddu we nti yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya n'alengera n'ayogera nti tewali kintu. N'ayogera nti ddayo nate emirundi 7. Awo olwatuuka omulundi ogw'omusanvu n'ayogera nti laba ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja ekiringa omukono gw'omuntu obutono. N'ayogera nti yambuka ogambe Akabu nti teekateeka eggaali lyo oserengete enkuba ereme okukuziyiza. Awo lwatuuka ekiseera kitono bwe kyayitawo eggulu ne libindabinda embuyaga n'ekunta enkuba nnyingi n'etonnya. Akabu n'alinnya mu ggaali n'agenda e Yezuleeri. Mukama n'awa Eriya amaanyi ag'enjawulo ne yeesiba ekimyu n'adduka ng'akulembeddemu Akabu okutuuka awayingirirwa e Yezuleeri. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda nti tuli ku kigambo eky'okuddiŋŋana. Tujja kujjukira bulungi nnyo nti twatandikira mu Luka essula y'e18 nga tulina omukyalo oyo eyeetayirira kabaka. Yeetayirira omulamuzi. Yeetayirira omulamuzi nga lwaki? Nti yali ayagala aweebwa amazima. Yali ayagala ayambibwe. Naye olw'okuba nti mukadde wa Forever yabadde akitulaga bulungi nnyo nti olw'okuba nti tetwamanya oba omulamuzi ono yakikolanga kagenderere tetwamanya. Naye ekirungi Bayibuli etulaga nti yali tatya Katonda kwegamba nga n'abantu tabasaamu kitasaamu Katonda kitiibwa n'abantu tabatya. Naye omukyalo ono ne yeetayirira amakulu gaakyo n'akiddiŋŋana kuba yali ayagala mazima. So ne tuvaawo nga tutambula nga tulaba ekigambo kino eky'okuddiŋŋana. Era ekyamazima enkomerero yabyo n'omukyalo ono yasalirwa amazima kubanga yagamba nti wadde sitya Katonda wadde sisaamu bantu kitiibwa naye omukyalo ono kambaddako ennyo bw'ati kamukolere kyayagala n'akimukolera. Twebaza Katonda nti omukyalo anzikiriza nti yavaawo asanyuse. Mama waffe yeebazibwe. Jo twabadde ne mukadde waffe Reverend Esmond nabadde muwuliza bulungi nnyo era nga naye atulaga nti really for sure kitwetaagisa okulabika nti tuddiŋŋana buli nsonga yonna gy'olina giddiŋŋane. So nabwe kityo ne leero tuli ku kigambo kino eky'okuddiŋŋana. Ekigambo kino tukijje mu Bassekabaka ekisooka essula y'e18 okuva ku nyolwana mu olumu. Tulina ekigambo kitulaba eky'omusajja ayitibwa Eriya. Eriya yali nabbi. Eriya mu bwannabbi bwe lumu ssebo taata yalagula naga nti wajja kuba nkuba emyaka 3 n'emyezi 6 nekibonyaabonya nnyo obwakabaka ensi nebeera ku bunkenke. Ekyamazima Mukama n'atuukiriza ekigambo kye kubanga Bayibuli egamba nti Mukama talireka kigambo kye butatuukirizibwa. Buli lwakireeta kituukirizibwa. Abantu ne babonaabona naye enkomerero ya byonna era Mukama ate n'addamu emyaka 3 n'emyezi 6 nga giweddeko enkuba olwo erina okukomawo kubanga ekigambo kya Mukama kiweddeko kwegamba kiteekwa okulabika.
bayibuli egamba nti Eriya yali ayogedde ekigambo kino era ye yali alina okukomyawo enkuba eno ekomewo ng'alina okubaako kyakola. Baali ku lusozi Kalumeeri n'ayita kabaka ekiseera ekyo ye Akabu n'ajja n'amugamba ssebo enkuba egenda kutonya era njagala weetegeke nti okimanyi nti enkuba egenda kutonya era bwe kiba kisoboka weetegeke otera odduka ofene mu kifo kino ng'obudde bukyali naye ayogera nti enkuba egenda kutonya nga tanagirabako tanagirabako. Bayibuli egamba nti olw'okuba yali amanyi ekyokukola n'ayingira mu kusaba. Awo wali omutwe gwaffe ogw'okuddingana n'ayingira mu kusaba. Bayibuli egamba nti bwe yatandika okusaba Bayibuli eyogera bulungi nti yateeka omutwe gwe n'aguteekawo gati mu magulu ng'ali mu kunoonya Mukama ali mu kusaba. Yafukamira wansi n'avunama tunateeka ku kwegamba ekyo kikulaga obunene n'obuzito bw'ensonga gye yali aliko. Ebiseera ebisinga abantu gera tuzanyira mu bintu ebimu ng'olowooza just tuteekwa okufiirayo ddala n'okuteekamu amaanyi mu bintu bino nga kwegamba bwe kuba kusaba osabe nga ky'oliko okitegeera. Bayibuli egamba nti omulundi ogwasooka kyava agamba omukozi we nanga njagala odduke ogende olabe obanga ekyamazima waliyo enkuba kubanga bangi tuli mu kusaba naye ebintu bitekwa okubeera serious. Bayibuli egamba omuvubuka bwe yadduka agende yakomawo n'amugamba sirina kyendaba n'agamba kubanga oba oliawo Eriya yali amanyi nti kasita anaatandikirawo okusaba mu buvumu ne mu maanyi ge yali akoze kubanga ekintu ekyokubanga avunnamye tekyali kyangu yali amanyi enkuba awo ejjirawo. Bayibuli egamba omuvubuka we agenda okulaba n'akoma n'agamba enkuba teri. Bayibuli yo njagadde nnyo egenze n'egamba n'agamba ddayo nate ddayo osobolera okukiddamu n'okisomaawo n'agamba bw'ati nti yambuka nno olengera awali ennyanja n'alinnya n'alengera n'ayogera nti tewali kintu n'ayogera nti ddayo nate emirundi 7 ddayo nate emirundi 7 eno eyange yeegambye genda nate emirundi 7 amakulu gaakyo alinga amukuutidde nti gwe tokoma ku guno omulundi gwokka ddayo kiddingane kamafu yebasi kiddingane ddayo olugendo luddingane kubanga oba oliawo bwe tunaakuma ku guno omulundi ogusooka gwokka tuyinza obutafuna kye twagala. Ekyokubiri abantu n'abagamba tutya enkuba emaze emyaka 3 enkuba emaze emyaka 3 n'emyezi 6 kabaka yakava mu maaso g'omukakasiza nti enkuba egenda egenda kutonya. Kwegamba abantu bonna bali ku bunkenke bali bulindala bagamba oba oliawo ndowooza leero alindo leero tunaafuna kati onaabagamba ki gwe naddayo ewaka ogenda bagamba ki wava mu kyalo ng'ogambye abantu ngenze mu kibuga kuyiiya era bakimanyi nti mu Kampala gy'oli wajja kuyiiya kati oli bagamba otya ngozeeyo nga tewali kugamba oteekwa okukiddingana obeeko nekyoteeka mu maaso g'abantu bagambe yes kituufu kyamazima omusajja kyatusuubiza kituufu kituukiridde. Mukama waffe yebazibwa. Bayibuli egamba omuvubuka n'agamba ddayo nate nze muli mpuliranga ndowooza Eriya mu kusaba kwe yali alimu ndowooza yatuukalisira nga omuvubuka lwajja nga nakugambye ddayo nate namugamba ye kati kyekikomezzaawo ddayo era nate ate ebintu taata ebintu ebifaanana bitwe bikooya kwegamba okuddayo kwegamba yagendanga n'akomawo naddayo kubaja emirundi 7 naye emirundi 7 tojja kuddayo ng'ate mukama wo tomuwa mawulire kitegeeza oddayo ogwokubiri n'okomya amawulire n'oddayo ogwokusatu n'okomya amawulire naye ejjukira gye bakusindika lugendo ekyo nange kyenyagala bayibuli tetulaga omusajja ono waali wamugamba genda ddayo kwalinga wano kuvaawo ne ku mulyango gwa TV yaffe nedda ssebo nze sisuubira wateekwa okubanga lwali lugendo lwennyini tambula genda omusajja n'atambula nadduka oba yaddukanga buddusi musumbako mukulu ono tusanokakolamu teri kyokka gyojjukira ki ova waggulu jjukira ono ali waggulu eri kuki ku lusozi ono aserengeta ate mu kuserengeta n'agendera ddala wansi eri ku nnyanja oba okiraba ate n'amalaawo naddamu n'ayambuka olusozi azzeeyo amawulire emirundi 7 olinga akola dduyiro ndagamba nti seyali ku dduyiro abo nno sebo
watugamba gwalonnya mountain sina naye nga bagati ddayo ebirundi 7 ne Kalumeri lusozi luwanvu nnyo awo tubulira nze ndabira ddala ng'ekyamazima bwali bumalirivu kwali kukkiriza kwali kwewaayo okulabika nti omusajja ono olugendo olumutuusa ku kyayagala ateekwa okuyiga ekigambo ky'okuddingana. Nze nzikiriza nti ono gwe baali batuma oba oliawo ye yali tamanyi kyaliko naye yali amutuma yali amanyi amakulu g'okuddingana kw'ekintu kino. Ekitegeeza ono agenda akomawo naye ng'ono ali ku mavivi. Ono ali ku mavivi. Tavaawo ng'omulimu tegugwo. Oli akomawo n'agamba teri n'addawo. Ekitegeeza bombi baalina okuddingana. Kuba kati ono ali ku mavivi. Bwe bamugambanga teri n'addawo. Oli bw'agerera naye n'abona naawe kati naawe ddayo. Ono naye bw'abona n'agamba teri naye n'addamu. naye nno bonna baatuuyana. Jjukira omutwe gw'ono guli mu mavivi. N'akagongo kano kakuluma. Kaluma. Ate oli atuuyana n'amagulu galuma. naye akati awo kyembuuza naawo yasabiranga bbanga kyamala amugambe eddayo oba yasabiranga ddakiika mpaka oli wanadda naye ng'alinnya lusozi ono ali wano alinda oli amuddiza amawulire ndi munange nno teri oba okiraba era eddoboozi ly'ono lyelyamuvunulanga olina kyolabye nti teri ddayo so kati otegeera ddala nti omulimo gwaffe ffenna gw'omukristaayo ali naye ssebo ng'okyalimawo musumba awo ogw'omusanvu nekibotola ogw'omusanvu kyabotola. So omusajja ono okuddingana kwe nze nzikiriza nti ekyamazima kyenyini taata bakadde bange n'eriya yennyini ayinza okuba nga teyamanya mirundi emeka wekigenda kubotolera ne gwe batuma yali tamanyi mirundi emeka wekigenda kubotolera naye Mukama yeebazibwe nti Katonda waffe yamanyi ku ssaawa ne tayimu ekintu wekinaakolera. naye ng'okyasimbyemu awakati eri ono lwaki yamugamba nti ddayo emirundi 7 kubanga yamugamba ddayo emirundi 7 ng'ogw'omusanvu tegunnaba siwewaawo yamugamba ddayo 7 ekitegeeza eri yalinga yali amanyi nti ogw'omusanvu kinaba kiboto anti ng'otunudde ennyo waliwo ekintu ebbanga ly'okiwa awo mazeeyo mulira n'ekintu kino ŋŋenda kukyesibako naye ginaba myaka 7 neera mu myaka 7 tekireme kubotola awo mazeeyo oba okiraba Mukama waffe yeebazibwe. Taata nga ndowooza ngera bw'akyogedde waliwo omusajja gwe bayita Yakobo amala okukolera emyaka 7 bamuwaamu omukyalo omulala. Bwe bamuwaamu omukyalo olw'okuba ye yali alina kyayagala alina omukyala gw'ayagala teyatya kuddamu kugamba nti oba kati mumpadde myaka 7 emirala ngenda kugikola gyemyaka 14 amakulu gaakyo nga taata bwakyogedde it is true nti waliwo ekintu ebbanga ly'okiwa okiwa obudde wakino ogamba ne bwe ginaba myaka 14 aziwe nga azibampadde omukyala gwenjagala nze kankikole. naye musumba omusika w'eriya Elisa bwe yagamba Naamani yamugamba webbike mu Yoludaani emirundi 7 tugenda kulabawo so mbadde nkujja kati omusajja ono bw'amala nga taata bwakyogedde nti kyandibanga it is true munda mu ye yalina emirundi gye yakiwa ndowooza maybe ndowooza ku mulundi ogwo kubanga yali nabbi ku mulundi ogw'omusanvu ndowooza kijja kuba kiboto tekisukkawo naye ate ne Katonda ye ndowooza mu ye ne yali amanyi ku mirundi 7 kijja obuzibu bwe tubeera nabwo nti ffe ebiseera ebisinga tulina kwegamba tulina engeri gye twagala tulowoolezeemu Katonda nogamba ndowooza nze bwe kibanga tukikoze ku mirundi 2 nze nja kuba nkivaamu bwembanga sizadde baana babiri mu myaka gino 2 ezo nze sijja kukola bwenti naye ng'ate ne Katonda naye alina obudde bwe Katonda alina tayimu ye so nga kyandiba ekirungi tutambulenga n'obudde bwa Mukama okusinga n'okutambula n'obudde bwaffe tambula n'obudde bwa Mukama kubanga ye Mukama abanga asazeewo nti kijja kuba myaka 7 yes Mukama ayinza obutagisalako kijja kuba egyo tambuliraawo so tulaba omusajja ono amugamba ddayo pointi yaffe eri yakuddingana era omusajja ono bwe yakiddingana naddingana by the way mukyo mukuddingana muno tulabamu embala y'obugonvu
kubona omusajja yandibadde ng'atuusa awako wanagamba ye lwaki onsumbuwa nakomana mukuno n'okulimba abantu bangi nnyo abalimbye obwebuka obubwekiraga omusajja ntawanyise. Waliwo omusajja omu Musumba si musajja mulenzi waliwo nzijukirawo waliwo yagenda ngamba akantu kakali kalengere nawe tulengera akantu kali kalengere nkalabi naye nga mutufu nali sikalaba naye kati waliwo bayogera engeri y'okulimba naye mukama yeebazibwe nti omusajja nayogera ekitufu nti sirina n'atambula n'atuusa olugendo n'atuusa n'akomawo. Ekyo twebanze nebaza oyo omusajja amwebaza. So eventually tulaba omusajja ono ng'ekyamazima n'aleeta amazima ku nkomerero gatuukirira. Waliwo abasajja kitera okugambibwa nti oyinza okulimba emyaka egimala gyonna naye ate amazima go tegasobola kukwekweka. Amazima gajja kuvaayo mu budde obutuufu. Babuli gamba enkuba najja n'abagamba ndabyeyo leero luno kuguno omulundi ndabyeyo ogw'omusanvu ndabyeyo walinga akantu akalinga omukono gw'omuntu. Ekyo Eriya kyamumala teyagamba nti ddayo ye yamugamba bugambi olabye eki nti ndabyeyo akantu kalinga omukono gw'omuntu n'agamba kati eyo nkuba tewali kirala eyo nkuba n'ategeka n'agamba kati mwena mwetegeka abasigadde mwena nti kati muddeeyo kati enkuba egenda kujja era eventually enkuba netonya kwegamba ne tulaba nti okuddingana kw'ensonga eno kwalemaliriza nga kumuleetedde ekyamagero kwamaliriza nga kulina kye kumufudde. Bakristaayo bannange ffenna gye tuli tuteekwa okukimanya nti buli lugendo lwe tutambula tuteekwa okumanya nti muteekwa okubeeramu okuddingana ekintu. Tuddingana ekintu tokikola mulundi gumu n'okivaako. Ono omusajja singa yali akikoze mulundi gumu n'akivaako enkuba teyandibadde oba ndimuyise na mulimba. Waliwo abantu amu olw'okuba nti otidde okuddingana ekintu gye wava ne basigala ngagamba oyo guni na mulimba kijja tusuubiza nti agenda kola naye tetulaba kiriwo kuya naawe n'oggwamu n'amaanyi olw'okuba nga tekikoze ku mulundi gumu ekigwa ekimu tekirobera mwana kola ki kutambula. Ne bw'onaagwa leero enkyaddamu leero kiyinza okuba tekikoze enkya kiddemu omwaka guno kiyinza okuba tekikoze oyinza okuba nga guno omwaka wali osuubidde okuba nga ozimbye ennyumba n'okola ne pulaani yonna covid n'abyonoona tekikutiisa kuddamu kola pulaani yennyini omwaka ogujja. Wali otegese ebintu kugamba ng'opanze ebintu byo bulungi nnyo naye nga tibituukire tekitegeeza nti kati okomye era ddamu. Taata mukadde waffe omubuulire abadde atulaga omusajja eyaddamu siniya wano emyaka 3 n'oddamu siniya 2 emyaka 2 naye teyakivaako yakiddamu n'akiremerako n'akibeerako n'akiddingana n'akikyusa. Oyinza okikyusa n'okitunuza olwaliro bank manager obulamu bwe butyo bwe bulina okuba nga butambula. So nabwe kityo okuddingana ensonga kikulu nnyo kubanga enkomerero ya byonna kwe kufudamu kwe kutuuka ku kiruubirirwa kyo lwe lugendo olukutuusa ku kyoyagala. Amiina. Waliwo abatulaba simanyi oba batugoberera bulungi akagambo kali akagamba ddayo. Akagambo ako kanene njagala kugamba ddayo obanga waliwo ebyakusala ddayo obanga obutungulu bukusaze ddayo waliwo yava mu bufumbo obanga obufumbo bwali bukulemye ddayo wa mukyalawo emirundi 7 tatawulira omusajja ono mwenyini Eriya Bayibuli egamba nga amaze okukuba bannabbi ba Baali bonna nga abamazeewo. Mu ssuula ye-19 Jezeberi amuwalampa gwe mukumuwalampa n'atya okufa. Jezeberi mukazi omusamize yalina bannabbi awalampa Eriya adduka. Eriya mu kudduka agenda ku lusozi oluyitibwa Kolebu asisinkane Katonda. Bw'asisinkana Katonda Eriya okola ki wano? Nti anti gyenvudde bassa bannabbi bonna babamazeewo nze sekkanze asigaddewo era nze simanyi naye nange osobola okunzita nzije gy'oli kubanga nze mpulira mbikooye. Mukama n'amugamba ddayo. Era n'ebyo byoyogerako biveeko kuba ninayo akasanvu akatanafukamirira Baali. Ninayo akasanvu kange. Ddayo kati taata bw'aleese ekigambo ddayo nenkajjuke. Ddayo twakagabana ekigambo kyokuddayo ddayo gyewavuyo oba bufumbo omanyi waliwo omwagambe musumba kakaliza bino binnemye kyokka weewuunyi wakugambira nti bimulemye bakamala emyaka 2 omwana waabwe ayingidde university bwekiri kyokka ayagala okugenda ng'ebibala atuuse okunoga ebibala
jukira omwana wo omala okufaabiina n'amaliriza bw'ati n'atandika n'afuna omulimu gojja kuba naawe olina kuwenywereza kakati ayagala agende ng'amuleka mu bbanga tannamaliriza wakati mu kugenda nga tebannamaliriza omusajja ayinza obiviiramu awo n'ebyokuwa abaana bali ng'omaze okuvaawo n'abivaamu kitegeeza okomye mu kkubo kakati tukugamba ddayo omusajja ono okugamba okufukamira wano abooluganda olugendo luno lwetwogerako ekigambo ky'okuddiŋŋana kirimu okukoowa nnyo ekigambo ky'okuddiŋŋana kirimu okutuuyana okiraba kubanga oli alinnya kasozi ono afukamidde wamu essaawa zino n'otugamba tuvunname wano tulinde agenze ennaka waakomewo ate alinnya lusozi ng'omutwe guli ku ttaka n'akomawo naluga siina kyendabye ne tuzaayo omutwe n'oli naddayo musumba nno bweyogera ekintu ekyo abatuwuliriza n'abatu abayinza okiyita ekintu ekyomuzanyo omusajja yali ku bwerende butereevu engeri gy'okinnyonnyolamu engeri gyakinnyonnyolamu omutwe guli mu magulu bisambi akutamye jjukira eyo alinga akola gwebagawano okola pressure oyinza okwewumbya okola yeezi nogaa nti nze mbimaze naye ono omutwe guli wano kyokka guli wano ataliwo bubeezi guli awo eno bwakabirira mukama oli bwadduse oli nadduka n'akomawo n'asanga ono gwakusatu gwakuna gwakutaano ogw'omusanvu namuga nti owange nina kendabye ono wano neyeebaza abooluganda ddayo mpaka ng'olina kyolabye era bw'omala okubaako kyolaba yingira mu kwebaza erinnya ly'omwana wa katonda katonda nange agenda kundagaanaye nakulaga kale emirundi musanvu byonna gye wava ddayo okubalusa lunalaba akatono nnyo kati katono ero nga kalinga mukono gwa muntu netebereza kuggulu eddamba kalinga mukono gwa muntu naye liyagamba bugambi katwebaze toddayo kiwedde akale omanyi katonda abaana akyusa embeera tagikyusiza mu bungi waliwo abantu abaagala ebintu ebyomundi gumu obuzi gw'embugwi nedda naye nga katonda alese ateeka butesi kale katonda kalinga mukono waliwo infact tata kyoyogera kyomwogera kituufu waliwo abantu abalowooza okay naffe ebiseera ebisinga tugenda tulowooza nti katonda agenda kulabikira mu bintu binene n'olinda ekintu kibeere kinene nnyo ndowooza naye ate nga ye katonda ajja kulabikira mu kantu katono nnyo naye ng'ate ali seriasi nako kyenjagadde okujjayo kwemabega omusajja ono ali mu magulu nga taata bwayogedde ono adduka bayibuli tetulaga space ya budde naye nze nzikiriza nti kyandibanga kyatwala olunaku butereevu okuva wano okulinnya olusozi tetumanyi intavo mweyakikoleranga kyandibango naye njagala ofumitise ku musajja nga buli lwamugamba omutwe kitegeeza okusaba bayidawo okusaba prayer is work okusaba mulimu gwennyini kyobulaba gukooya okoowa abantu babikooye omuntu wawe ebyokusaba omuntu wakona nze bintamina okunsenga si buli musala temuba kutuuya wowe naba Reverend Abel Sebandagerewo mangasabira okusaba mulimu gwennyini era olwokulabika nti abantu abamu embala y'okuddiŋŋana tebagirina asabako eddakiika ezo abamu olutuuka ewaka ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa mukama era abimanyi neweebika waliwo agamba oli agamba nti mpayo ku kasaala so bwe tugenda mu bassekabaka ekyokubiri tulabayo omusajja ayitibwa namani bassekabaka ekyokubiri sula yakutaano tulabayo omusajja ayitibwa namani namani nebwetubanga tetusomye naye nga bayibuli egamba namani yali kabaka si yali kabaka naye yali mu oyinza ogamba nti yali komanda w'amagye nga bono ogamba ye muhoozi ye david muhoozi w'ebiseera nga ye muduumizi w'amagye kabaka nga amwesigamako nnyo amwesiga amumanyi naye ani akulira eggye ly'oku ttaka wano mu uganda muhoozi ye muhoozi okuleka oli muhoozi kaine rugaba david muhoozi anti yewa bonna kati bino ebina tugenda nga tutasutemyetemye butemeetemi wansi naye omusajja oli babwegamba nti mumaanyi ge gonna mu byonna yalina ekizibu
kizibu kyali yalina ebigenge era olwokuba nti yalina ebigenge kyalinanga engeri gye kyali kimukoma naye ng'alina ekigenge meaning yalina ekizibu. Bayibuli egamba mu Katonda nga bw'ayamba abantu be ne walabikawo omuwala naga waliyo nabbi ajja otuyamba waliwo singa agenda nebikolebwa naye nga bumanyi ebintu bya gavumenti kasita kituuka nebibanga kitegeeredwa kitwala ki nti just kuwandika bbaluwa tugende kati ate kabaka ye yali amanyi kabaka wa Isirayiri yakola ku bino bigenge awali kabaka amumanyi kamuwandikira ebbaluwa gendayo agenda akuwonye bagenda okizuula nti awonye ebigenge si kabaka awonye ebigenge nabbi era bano batuke wa kabaka bazze nabbi kabaka nagamba ne munkoze ekinsi siwonya bigenge ayi agenda okunyaba bino nabbi nagamba mumunsindikire ne basindika Namani ewa nabbi Elisa kama wafe yebasika naye waliwo kabaka yawe mwewunyeza kabaka yalabira ddala gwe bataddeko omugugu Nagati munkoze kikino kabaka wa Isirayiri sinza awonya mumvire bakumvira omusajja kyanangako kibala baba nesoseko okulyoma kulinga kwesosa omusajja noza kyamule mugende sibonyangako ne batuuka ewa nabbi Elisa. Bayibuli egamba nti ye Namani mumanyi ge ne mu bitiibwa bye byamanyibwa anaatuuka ewa nabbi ajja mugamba kiki ekikuluma bigenge amukwate nako ng'osimbika kati katona ng'osimbika kati nabo Namani mukulu wajje ebyebusu Namani ayina ebigenge bakiri akawala kamugambye nti waffe mu Isirayiri waliyo nabbi tekagamba nno naye kagasenga amanyi kagamba mukyala ayite eno naye mukama wange senga amanyi waffe eri waliyo nabbi kabaka w'Ebusuuli awandiise ebbaluwa awandiise agiwadde Namani Namani yayitibwa kabaka wa Isirayiri kabaka wa Isirayiri yayisiza byambalo n'ajuumuuka naga munnanze munviire mugende sikulanga munnetera wano okwegulumiza nti mponyeza wano sinnawonyako olwo gatuuka ku Elisa olwo Elisa awulira n'okugenda ono yayimuka n'agenda ye n'alowooza bweri ajja kuva mu kasenge waali Elisa ajja kuva mu kasenge waali atuuke amuwembejja amukwatira agambe nguna kati bigende yali alinayo kyali asuubira naye oli teyava nayo yamugamba bugambi gamba oyo 7 agende gyenyike mu emirundi 7 emirundi emeka 7 ono yamugambye dde emirundi emeka 7 ono yamugambye wenyike emirundi emeka 7 tukyajja wiiki ejja kunnyonnyola enamba ya 7 7 obutakutano tujja ginnyonnyola kituufu why 7 oli yakolera emyaka emeka mufuna omukazi 7 Musa yakolera emeka era yasooka 7 addako 7 14 ne bamuwa Zipola musumba ojja kunyonyola 7 enamba y'omusanvu eyo kikulu ojja kunyonyola 7 Friday olaba omusajja ono bamugamba wenyike emirundi 7 Bayibuli tetuwa nkola ya kunnyika ng'ekijali yennyikamu naye nakyo kyandibanga tekyali kyangu ayinza okwagala okwetema sipeeya ekyo kimu nga ndowooza kyali kyetaagisa n'okulabika nti oba bakukwatanga bukwasi ne bakusuulamu ate oba oliawo n'ovaayo ne bakukwata ate ne bakuzzaayo oba kyali nga gwe kennyini nga gwoteekwa okugenda n'ekyokubiri eŋŋenda y'omazzi muli nga ndowooza oteekwa kubuliramu ddala wenna so ntunuulira okuddingana kw'emirundi gino 7 nga si kyangu tekyali kyangu era Bayibuli egamba Namani yasooka kwekamwana tekisoboka nze siso mirundi 7 ate okubanga n'ogwasooka ndowooza baakakabuka ke kulizibwa okikola era sebo muganda wange omusajja Namani yali agaanye taata yali agaanye kubanga n'agamba bano bajuniya be era yagamba nti giri emigga Fulupali ne Abana ejje Damasiko tegisinga kino Yorodani sinza kubeera kunaba muli nembera mulongoofu kati yabirabira mu bintu ebinene teyalabira mu kale banyabo ne bassebo nze olwalira itinyino zange njagala okukaatiriza kyakulabika tuyige okuddingana ensonga tuyige okuddingana ensonga mukadde waffe yayogedde ku kigambo ky'okuddayo yonna gye wava bwandibanga bwali busungu
wakikolako omulundi gumu nolaba nga bikutamye nolaba nga bikusaze nopaala nogamba nsigenda kuddayo ddayo kiddemu neera enjogera mu Kampala nako mulimu enjogera kikole neera neera kikole neera kikole kireme leero neera kiddemu n'enkya kiddemu omwaka guno biganye neera kiddemu mukadde waffe Katikkiro yagamba neera oba okitegeera neera ono ku mulundi ogw'omusanvu agenda okuvaamu ekyamazima ng'ebigenge bimuvuddeko omulundi ogw'omusanvu. So ebiseera ebisinga abantu abamu tukoowera nnyo ku mirundi gino egisooka n'okola ekintu n'oba kyotaddeyo n'olaba nga tekikoze n'okoowa omukyalo oli gwe twatandika naye mu Luka singa yali akozeeko omulundi gumu n'aba nga kwegamba alaba nga ndowooza omulamuzi tamufuddeeko n'abivaako teyandiweereddwa mazima teyandifunye kyayagala. Ndina omukyala ayitibwa ono omukyala ow'ekikulukuto Bayibuli egamba yatawaanira emyaka 12 ng'anoonya okuwonezebwa. Kitegeeza yakiddingananga nga buli kiseera agezaako anoonye wanaawonera. Finally olumu olunaku lwatuuka n'abaako Katonda we yamutemera ekkubo n'asisinkana Yesu obulamu bwe ne butereera. Okuddingana ekintu tokoowa kukiddingana. Tuddingane Katonda ne Katonda yennyini yeetaaga kuddingana. Olwaliro wasabye ne kitakola kiddemu ogwokubiri, olwaliro wasibye ne kitakola kiddemu ogwokusatu, kiddemu ogwokuna, kiddiremu ddala tokivaamu. Enkomerero ya byonna tujja kulaba Katonda ng'atuviiriddeyo, tujja kulaba Katonda ng'atuviiriddeyo. Omanyi nga tunaatera okuwunzika naye tukyalina eddakiika zaffe nga ziizo 4-5. Ekigambo kino kye tubagamba mikwano gyange ekyokuddayo oluusi eddoboozi eri kugamba nti ddayo liyinza obutava mu muntu munene. Njagala otunuulira awali Nayamani wa okusooka kawala akaali kebali ketutaka maid kaleesa eddoboozi. Njagala otunuulire embeera ya Nayamani ng'agaanye eddoboozi lyava mu mukozi wa bulijjo naye mukama wange okunaaba obunaabi singa bakugambye kutambula lugendo singa bagaikola kino nakuwayo nsimbi olwo nga bajuniya batebagamba naye okunaaba obunaabi ate kigira ki tugende naye taata Musumba awo bw'ogiraba oti ate olina engeri gy'ontanudde. Waliwo abantu abamu mu butuufu nga tebaagala kuwuliriza ddoboozi ly'abajuniya. Tebaagala abantu balowooza nti okwagala kwa Katonda kuyita mu bintu ebinene. Ani kye tugambye oli teyalaba kire kinene ono kyeyava alowooza Abana ne Fulupaani n'anyooma Yorodaani kubanga endowooza yali mu bintu binene. Eddoboozi eri kugamba nti ddayo liyinza okuba nga ddoboozi ly'abatono. Kakati ffe twogera n'omuntu atulabe nga yalinako biliyoni za ssente agamba naye kati abo basumba batudde awo kakati laba oli laba ono bamanyi bye nayitamu bamanyi bye nayina ng'omugamba ddeyo oluusi yali asuubula majaani byonna ne bifa n'omugaddayo mu majaani agali kakati bamanyi kye nayitamu. Oluusi yali ali mu dduuka nali ku byekoliti kakati si ye covid agenda okujjanga ebizigo byavunzevunze ani bangamba nzireyo mu bizigo we banaddamu ne kumugalo amanyi kye kitegeeza we banaddamu omugalo nga ngera tebifa ddayo wuliriza eddoboozi naye nga eddoboozi liyinza okuba nga lizze nga ttono nga liyise mu bantu abatono abantu abayinga abatasuubulanga nako abalinga abatafiirwanga nako naye eddoboozi lya Katonda nga lijja gy'oli nga likugamba nedda ddayo kubanga twagambye wali olugero luga nti addingana amawolu munnanga agajjamu omukkuto. Nsomba eno mpadde enjiri nga tetusabiraawo fenno Mukama yeebaze Musumba Reverend Adel Serwanja mmere ewooma. Waliyo abantu abavudde mu bizinesi ne mugalange muyinda waliwo abantu abavudde mu bizinesi olwaleero ng'ebintu nali n'omukulu omu nali nshyalingako naye mukrista w'ekatwe yagamba nti mu Kiyembe abantu babivaamu dda abaali batunda engoye naddala bano abaali batunda ez'amasomero eziriko obubonero kwa tugende babivaamu dda. Waliwo bali bo nga bali ku
ku bya kutunga uniform z'abaana b'amasomero abalala bali ba designer babivaamu dda. Bw'ogenda Matayo essula ya 2 Yesu n'alabikira abasajja abagezigezi ng'amaze okunoonya Yesu ne bamuzuula waali. Bwe baamala okumuzuula waali ne basumulula ebire ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo ne bamusinza. Eyo yonna yali worship. Byonna ebyali mu worship baabikolera kuba ne giving is part of worship. Bwe baamala okukola byonna bamusinzizza batonye ebirabo bakoze eki. Bwe baali bavaayo eddoboozi lya malayika ne lijja ne libagamba nti temuddirayo mu kkubo lye mwajjiddemu naye muddireyo mu kkubo eddala. Mwabo mu kiyembe ng'obadde oli mu uniform z'amasomero kyusa ekkubo ako kubagamba bakyuse kyusa ekkubo ddirayo mu kkubo eddala. kubo ddala Bw'obanga obadde oli mu uniform z'otunga otungenda otunga eri tezikyajja. Kakati kiki ky'otunuulira ky'ogenda okutunga kubanga tebakuggyeko kyalaani ate bakuggyeko bwongo bukola kintu. Kakati kyusa ekkubo ddala ogende kati mu kiseera kino kiki ekikola nti kateni kakati ddayo mu kkubo ddala lya kateni n'eri essomero we linaakola ki werinakomerayo kyogaa nti ekkubo lino lye baagaana okuddiramu lyaziba ate okamazi teryaziba lyasigala nga kkubo naye nga ku luno bakyusizza ne baddirayo mu kkubo ki eddala kyokka lino weriri era Kerode bwe yamala okufa lyekkubo lyerimu ate lye baakozesa okuzzayo Yesu. Mukama yebaze bw'okyogedde baddeyo naye nga mu kuddayo kwabwe ne mu kunyiikira kwabwe ne mu kuddingana kwabwe baddiŋŋane kintu kyakutunga naye ebintu ebirala ebiki awe badde ngenda okugamba abantu bano babivamu baddiŋŋane batya kati solution ogiresa. Kaakati kansoke nkoyo kimu ffe bwe baggala amakanisa tetubuulira njiri kakati wano tebatulaba abakulaba ne bokuganya mu kanisa be bamu wali juzi wali ombuulira nti obeera mu zooni we bali nnyo nakati wano ndi ku bantu abantu emitwalo giwera kumpi miliyoni y'abantu era baddeluta. Kakati nze sisobola kuŋŋanya miliyoni y'abantu mwesabisiza naye ekkubo lyakyuka kati nenzirirayo mu kkubo lino. Kama yebazibwe nnyo so nabwe ekityo bannyabo ne bassebo please tuyige okuddingana ngera mukadde waffe bwakikaatiriza bwe liba nga lina ekkubo lizibye noonya saba Katonda bwe kiba kyakusaba saba Katonda akulageyo ekkubo eddala. Obulamu bukyaliyo tebukomye leero. There is life after COVID. Covid bwanaggwako tukyalinayo obulamu obulala ate tukusabira obuwangaazi gwali eyo togenda kufa nkya. Tusabye Katonda akuwa obuwangaazi otherwise tukkiriza nti bwe tunaabanga Mukama atusobozesezza tujja kwongera okutambula. Mukama akuwe ekkubo eddala. Nsaba tusabe. Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu tukwebaziza ate nate Mukama n'olwaleero bw'otukoze obulungi obutali butono. Mukama bw'otuwadde ekigambo naddala kino ekigambo ekyokuddingana. Mukama ng'otuwadde ekyokulabirako ekya Eriya. Yes, Eriya yaddingana ensonga ey'okulabika nti really for sure asabira eggwanga lya Isirayiri Mukama lifune enkuba. Kyatwala emirundi 7 naye okuddingana kwe n'okuddingana kwoyo gwe yali atuma kyamalirizanga enkomerero yabina walabiseeyo akale akalinga omukono gw'omuntu. Kitange nsabye mu luvannyuma lw'okubanga abantu bonna abakazi n'abasajja abali ku Delta TV abatulaba kaakano nga balina ensonga ze baddingana olutata kitange leka bukyerumu walabikeyo ekiringa omukono gw'omuntu mu bulamu bwabwe. Balikomawo ne bakwebaza balikomawo ne bakusanyukira kwegamba ekitiibwa n'ettendo biri kuddira kubanga tukimanyi nti oli Katonda waffe bwe wali bw'oli ate era bw'oliberera emirembe gyonna. Weebale Mukama weebale n'olwa wiiki eno yonna kabaka tukwebaziza weebale olw'ekigambo kino ekyokuddingana kubanga nkimanyi si kyaffe ffekka naye buli omu akiwulidde kimukoledde. Weebale Mukama weebale Yesu kubanga otukoze bulungi. Era kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Omukisa gwa Katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu gube nammwe gubakuume. Omukisa ogubalere omukisa ogubawambatire gubeere mu bizinesi zammwe gubeere mu maka gammwe mu bufumbo bwammwe mu kutambula kwammwe gubeere ne mu nsonga zonna ze muddingana era omukisa ogwo gubaviireyo mu byonna mulabe okuviisaamu okw'amaanyi gutulere gubeere ku bannaffe betuweereza nabo ku Delta TV guleme okutuvaako ffenna leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Weewaawo bassebo ne banyabe ebirungi biggwa byokya wiiki Reverend Abel Sserwanja Mmerewooma
ate era ng'atuleetedde omubulizi w'enjiri Henry Muyinda gwe manyi obulungi. enkya tulina mulabirizi w'ennamirembe Weewaawo. agenda kuba naffe wano. Weewaawo. Musiibe bulungi, ebirungi bikyaliwo ku Delta TV tuvaawo. Weekumire ku Delta TV, musiibe bulungi. Mwera. Yokaana Mukasa abo banajjukirwanga ebizibu byaliwo nkumu kaabula kata balemererwe olw'enkola eyatu